Okay, once again mbabuuzaako Fahad Pro UG omuweereza wa mwendi nnyo okubeera nga tembatuusako buli kimu kyonna kyonna nga bwe kinaba kitambudde mu ggwanga lyattu Uganda sako ne balugwanga yonna. Ndi wano official okutegeeza nti 2025 mwaka gwa byabufuzi mu ggwanga lyattu Uganda era nga ndowooza entertainment agenda kubeera mutini okutandika ndowooza ne guno gwennyini omwezi era nga byonna mwatandise dde okubeera nga temubiraba. Sanya Muhydin yavuddeyo n'ayambalira bubi nnyo omukulembeze ow'ekibiina ekya NUP era n'abaako obaka bwe yasobola okubeera nga ate amwetereza agambye gwe senga si kitange omwami amanyikiddwa nga mwami Yoweri Kaguta Museveni senga tabadde ye awali badde gwe omutwe gwo gwavuddeko dda era nga ne Bobi Wine yasobola okubeera nga ate abako ebigambo byazzaayo nasobola okubeera nga tembibateerawo awo era nga olunaku lwabadde lwajjo omukulu Sanya omu ku abo abali abasibe ba NUP era nga bano baakwatibwa mwaka gwali gwa 2020 awo wati awo ndowooza nga gwako 2020 nga gwako era nga givuddeko basobola okubeera nga tebateebwa ye ne banne ba Olivia Olutaya ye Sanya yakwata side eri nga asuubiziddwa ensi n'eggulu aba NRM bamusuubiza akasente kayitirivu nnyo asako n'ebintu ebirala bingi nnyo mu bigambo bye era nga ndowooza ebintu bino olwamaze okubeera nga ate alemeddwe okubeera nga tabifunako okubeera nga teyeekyusa era nga akyayongerera ddala okubeera nga ate awa bwino so nga badde kutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'ejjo yabadde awa speech ye ku nsonga za tweet z'omukulu Sanya Muhydin yasobola okubeera nga ate amuwandiikako era wano we yakonedde ne ku nsonga za Sanya munnange Sanya oba yabadde wandowooza abadde ali kumpimpi awo era nga olwawulidde omukulu ng'amukoonyeeko kubanga Bobi Wine yagambye nti ffe Sanya tetumwinaako buzibu na bumu era nga bw'aba akedde ku makya nabeera nga ate azze ku kibiina kya NUP bannange temumukwatako temumukola kijjukira Sanya yagamba nze etya n'okuddayo ku kibiina kya NUP Foot Soldiers bajja kunkwata bankube bansaleesale era nga Bobi Wine yavuddeyo n'agamba omukulu wabanga azze wano temumugaana kubeera nga ate ayigira mwaniriza munnange tubadde tuli awo nga Sanya nga si yatuuse era yatuuse mu kuswala okw'amaanyi enduulu neevugira waggulu akatambi kayina era kubeera nga ateeka kuteerawo awo osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwe yatambudde sayidi ezo ng'omukulu Sanya asazeeko awali ku kibiina kya NUP era nga ndakutegeeza guno omwaka gwa byabufuzi guno gwennyini omwaka mwe tugenda okubeera nga tetunominatingira ani agenda okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino Uganda ani MP agenda okukiikirira ekitundu ki ani kansala ani LC ki era ng'omwaka ogujja ndowooza agenda kubeera January akalulu kajja kubeera nga tekakubwa mu ggwanga lyattu Uganda era nga February ndowooza nga 15 awo tujja kuba twategedde dda ani agenda okubeera nga ate atukwatamu emyaka 5 egiddako era nga bwe naba nkugiddeko Sanya munaye mujjukira omukulu bamuyita ne bannaye erinnya linvudde mu mutwe munanzijukizaamuko oba ye Eric oba yaani oyavayo n'agamba nti aba NUP bamwokya paasi ate mulowooza naye teyavuddeyo munaye yavuddeyo nabeera nga ate adifendinga munne Sanya era ng'alina bwino bwasobodde okubeera nga ate ateekawo ngenda kubeera nga ate bikuzanyira awo tuula kalira nkugambye guno omwaka gogenda kuba mulalamuko munyweza seat belt video beera nga te oginterako ekiko likinga sharingirako abalala comment section eri open oba olina ka comment ko alhamdulillah beera nga ate okasulawo wansi awo tubeere nga tetuwuliziganya twegatteko mu butongole subscribinga ka notification bell kakuoneko omaze okubeera nga te osubscribinga kajja kubeera nga tekakuyambako bulwena badde se video ojja kubeera nga te ofuna ka notification awo nti kakati gano ge gaguddewo side ezo eno nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo temuvaawo bannayuganda mwenna amanya n'eddoboozi ze Eric Mwesigwa mbadde nsirise nnyo akabanga kanene naye kansooke mbakulisa omwaka omukadde mwe bali kulika mwaka mukadde naye mbagaliza omwaka omupya omulungi ekindeese olwaleero nvuddeyo ku nsonga za muganda wange Muhydin Sanya zezinzigeyo mbadde ne mukama olinga nasirika nga ndyeyo mpoye naye olw'obulimi obungi n'ennyike gye tuyitamu abantu bangi abasiraamu abali eyo kati nga Muhydin Sanya like kyekamu ebyo bana okumwengeze bungi okukyogera bwentyo kwalusobola kubanga omuntu ategeera olina abaana 12 gwe Muhydin Sanya olina abaana 14 omuntu omukulu n'ogera ku makya Unako kogera ngenda ku social media byoyogera nti ate simayi kino nti ate simayi bino bikiwe ne witi simayi bakuwa sente simayi biki mbadde nkusaba ekintu kimu eno message egenda muganda Muhydin Sanya buli kyokola kyonna wakikola otegeera tebakuforcinga olaba Olivia Olutaya omukazi yasobola okusinga obwongo ayicho yali yawaggulu kati ku ngambo oti ati mwe bannange mu nsoji mwe simayi biki era kano ka video bale kakoledde bagezi mweka abali eyo Muhydin Sanya tababuzabuza tabalimba Muhydin Sanya nkumanyi bulungi kutegeera wabanga buli kiwakola akikola mu manyi nti osazeewo dde wa musajja musabba
n'osala guno omulembe gw'omulembe Mwagulanyi abantu babuufu si ebiri ebyedda biri soka mukubuzaabuza abantu social media ate bannaye Ismail musonyiwe ani akusonyiwa eyakutuma mugende mutese bimwateesa bye walimu gwekera ku macakola byokola dda ku mulamwa naye bigamba musimaye abantu mu nsonyiwe bakutuma tugenda ogambe boti ne boti oba asalawo kyewakola kyonna kikola ng'otegeera bulungi nnyo ng'oli mu senserizo soba mukubuzaabuza eggwanga Uganda va mukubuzaabuza abantu abali eyo ako ffe tupoye muganda nitusirise twakakkana tukimanyi twakakkana okitegeera tumanye ekituufu naye twakakkana so Muhydin Sanya nkusaba ekintu kimu kakkanya ku pressure obusungu bungi kakkanya ku pressure President atugambye munawe tetubaboola omwe kutawaka Muhydin huyo akomyewe waka mu nyumba Muhydin abadde bongo mukulembeza Uganda awulire zigenda maaso atokera okusebe mu dakika ntono nnyo munange Sanya ye Sanya afuuse Sanya naye ffe tuweereza abagezi era ku bantu nebeera miliyoni emu nze nnoonyaamu bagezi manyi bwe tukolamu akabondo ba chain tusobola okusika abantu tubabuuse tubakubira ettawaze bagamba ndinnyamu ntandise bwenti Sanya nze nno okumumanya naye simumanyi manyi abakumwe mwali temumumanyi si buli muntu nti ali mu NUP nti bafuutu soja bwali fuutu soja we nawulira naye ffe abawangalira e Bulaaya n'abalala bali nga mu byalo Sanya twamulaba ku TV ng'akola ki nakulabira Sanya wa yeekalakaasa Sanya agamba munsalire okwagala Kyagulanyi si musango ne ngamba bannaye cowboy ono nga fuutu soja ate wattabu nnyo ono fuutu soja nga wattabu nnyo Mukama Katonda wa Isirairi yaragala mu kooti n'akwata akatimba k'omulamuzi ati n'akola bw'ati oluba n'anyiga amannyo nga mukambwe nnyo nalaga sigida ng'olabye ddala fuutu soja n'abagamba nze munsali ng'olaba ayagala just oba omusalidde emyaka 10 ali redo gisaavinga olwalaavu gy'alina eya Kyagulanyi tuli ffenna ate omulamuzi yaliwanga anoza amuteeka mu kkomera ne mu kkomera omwo teyaliyo yekka Sanya bamutwala n'akabondo akalala k'abafuutu soja ba NUP abawagizi ba Kyagulanyi ngira gavumenti wejja ekola buli kanaku okwabudaputinga abantu ne batwala ne basibako ebisango n'ekutwala bali mu kkomera bakubeyo mu makomera mangi abantu bali eyo abawagizi ba Kyagulanyi bangi gwalaba vidiyo eno buli wofune time basabire abawagizi ba Kyagulanyi abasinga bakyaliyo mu nkomyo munnange naye kigambibwa nti baawangaalirayo ebbanga erisukka mwaka gumu kwena imagine banga nno ddene gumu kwena eri bbanga ddene tuli ffenna kaakati era kigambibwa allegedly ng'omuzungu wagamba nti allegedly nti okuteebwa kwabwe oba eddembe lyabwe okubanga libaddizibwa baali baweera ku ddiiro bakkakwate akaliwa mbu government officials nga mwe muli Balamu full figure naye yafuuka government official n'abalala abali awo abeekusike mbu baalumba abantu bano abasanya ne gurupu naye bagamba nti oba mwagala okufuluma mukkirize nti we mufuluma mujja kubaako bye mwogera mu ddembe lyammwe ligenda kuba libaddizibwa ng'omuntu yenna bw'akuba mutoki ebbanga lyaludde mu kkomera yali bambi ssaawa ng'etuuse bakabamu baali bamisinga families zaabwe owulidde baali bamisinga ki families zaabwe nga babata mu kubata ng'omukulembeze asinga okubeera omugezi ng'akulira mu ghetto wa ku street Bobi Wine Mr. Calculative omubazi yategeera abaana bano ebbanga libaluddeyo olaba batadde babateredde kawaanyi Bobi Wine yakola posti muddeeyo mugirabe nze nzija neetegereza simala googera Bobi Wine yakola posti n'agamba kibi nnyo ate era nga kyassanyu okulaba nga bakomerezi baffe abamu bayimbuddwa naye ate kyannaku nti eddembe lyabwe libaddizibwa
ku kawaayiro bakkakwate. Kategedde kyali ategeeza. Nze ng'omugezi nakitegeera yagamba nti asanyuse nnyo okulaba abantu be nga bakomyewo. Kuba kyeyalinga ebbanga lyonna asiiba agamba mumpa abantu bange. Nate kyannaku nti bano abafulumye bandi babanjawulo. Kuba tebabawadde bubi ddembe lyammwe nti mugende mwejjeeredde. Wabula babagambye muddeeyo mugenda kubaako bye mwogera eddembe lyammwe libaddizibwe nga bafulumye. Bobi Wine kyamunyiiza nnyo naye teyanyiiga nti bakutte eddiiru. Nziramu teyanyiiga nti bakutte eddiiru. Mu America nze nzikyangoberera emisango egimu rappers bali mu kuwenneema nabo. Waliwo rapper gwe bayita Jeffrey, gwe bayita Young Thug. Waliwo ebintu bye bayita nti bakusiba omuntu asobola okupulidinga guilty just ng'ayagala just mu ebbanga ttono nnyo ne waba tajazza musango n'afuluma. So ne kino oba bwe kyali nti Bobi Wine tegamba abantu bano be badde nkaayanira baveeyo nga bavaayo. Abantu bano baali bangi si Sanya yekka. Sanya njagala ompulirize video eno mmanyi ogenda kugiraba. Tewali wekka Sanya. Sanya wali ne banno nga mulimu n'abakyala. Naye gwe engeri nakulabanga Haji Muswalibu Musirini Alhamdulillah owa Sigida yali asinga okwekyanga ennyo nti gwe asinga okwagala Bobi Wine. Gwe nasinga okuteeka kesi ne ngamba omusajja ono kamutwale serious mwesiga fighter. Wannamulako ko mu kooti nga awanjaga nti number 1 fan wa Bobi Wine era yabadde gwe wali osaba n'okusalira. Ne ngamba omusajja ono agenda kukulira akabondo kano konna ng'ekafulumye bajja kukola ekituufu. Katonda nno muzibu omanye ekyatuukawo. Ate Haji Musirini gwe bayita Sanya gwe nali mmanyi nti ono omusajja muzibu nnyo. Tamanyi na Al-Shabaab. Ate yakiira ku makya n'ali ng'afulumye. Ekiswaza nti mulimu n'abakazi bw'olabye ddala ng'omukazi ye tasobola na kumanya ssekoko oba kasange olaba munafu nnyo naye Mukama yali oba Allah yali yamuwa kye bayita obwongo obutamujja ku kye bayita ekituufu. Y'omukyalo oyo ennaku zino gwe baasondere Bobi Wine gwatirayo ennamba eya mobile money bamusondere mwerabidde erinnya naye gwe omutegedde omujjukidde omukyalo oyo. Tikyannaku nnyo nti ate mwalimu abakazi n'abantu abalala bo bambi abaasalawo ne bagamba tujja kwogera batugambye kwogera kuba olwedde eddembe balituwadde. Kuba we bakuwa eddembe Sanya njagala nkubuulire ng'eddembe lyo limaze okukuddizibwa ng'ofulumye ebweru ky'oyogera kyonna eba kyoyisiyo. Sinnalaba ku video yonna Sanya ng'obadde ku gani point. Sanya sinnakulabako konti nno okoze ku statement ky'abasirikale badde basiiba wuwo okuva ebaakuta ne bakuyimbula obadde olivinga obulamu ng'omuntu ddooni nga byobadde oyogera byonna ngenda kubanga mbigambe ensoba nga mbiddamu nga mbitaayitamu naye tobadde ku gani point. Obadde ne bayita edduuka oba ebulawo ne famire eyo singa obulamu bw'obadde mu matigga kyova olaba ekyogamba nti nno simanyi pakubidde amasimu nga bakutiisatiisa sikigula era sijja kukigulirako ddala. So obadde ova waka obadde weerigomba ne mukazi wo oba oliseeko olina abakazi babiri oba basatu g'omanyi obadde otambula obulamu bwa bulijjo ng'ova waka kuva ebaakuyimbula. N'obaako ne banno be bakusiba nabo naye nze nina ku example y'omukyalo ono eyasobola okgenda ng'ebaamusiba n'agenda ku kitebi nga obulamu bwe bwali baabustopinga talina mulimu talina baana n'agenda ewa Bobi Wine. Nakati twogerera omukyala alina edduuka likola bye baakunnyonnyodde nti munno kati alina edduuka. Lwaki nze mpakanya byeyogera Sanya? Bwe watuuka ebweru noyagala oddemu weezimbe omuntu we musiba ebbanga eddene atunuulira akaseera ne tayimu gy'asubiddwa okulaba nga yeesitula. Bw'asanga amaka ge nga mukazi we akyalimu njagala kukakasa ebiseera ebisinga mubadde musajja munne abadde akuyamba. Ebiseera ebisinga bamu bwe mubeera mu kkomera abaana bammwe tebasoma. So omusajja yenna oba omuntu yenna waasibwa waliwo ebintu bya luzinga mu tayimu eyo watasobola kuddizibwawo. Tuli ffenna kati baakulabudde nti waliwo omukyala NUP gwe yasondera ki edduuka ye yateredde naye gwe waliwo abaakugamba nti tugenda kuwa ssente baako by'oyogera nga munnanga otandika okwogera biki bw'otandika okwogera biweyogera ebimu nze tebyanjigula nnyo kabina nti ntya ennyo mbeera awo mbu ntidde nnyo yogedde nti Bobi Wine this Bobi Wine that. Ekyasinga okunnyiiza Sanya mu kyewayogera nti newookera ku makya n'owuddisa abantu nti baŋŋamba njogere bwe nti mukyasinga nze okunnyiiza ng'omunnayuganda weesiba ku statement emu. Bwe baba bakuwa ddiiru yakuggyako bavubuka Kyagulanyi nakugamba abantu nti nno Kyagulanyi yali akutuma simanyi mutege bbomu, lwaki mu interview zonna zozookola ng'ofulumye Sanya
ekyogenda ng'ogamba nti no bakugamba mwoke ebipiira simanyi mutege bomu statement ezo zibadde ntono nnyo Rose Radio usinze mu interview zo ekibadde zisinga okuyitamu kibadde kintu kimu obadde osibye ku Bobi Wine olunywe nti ali ebisiyaga bakugamba ogambe Bobi Wine nti ali ebisiyaga Sanya wabanga Bobi Wine abadde mukwano nkujjukiza Bobi Wine teyanyiga nga bakuwadde ddiiru nti obeeko byoyogera era wayogera ebyo musimanyi mbu NUP yantu manjo kyebipiira simanyi tulina kampo ez'abatujju ebyo Bobi Wine yasirika kuba yategeera ebyo biripoti ko basobola bigamba babiwalako ne beesije basobola okuimplantingako ebintu obiri convicted mu byekidongo ebyo Bobi Wine yabiteeka kuba teyanyiiga ng'akola posti ne rasita omaze ebbanga nga gwe weetwala mu buli YouTuber buli ewali kamera nga weesibye ku statement egyo gy'obadde oyisaako nti Bobi Wine muli wa bisiyaga Sanya essaawa zino ogamba nti Bobi Wine NUP bakusonyiwe gwe Bobi Wine omuyise mu ssiru oba kusigala ku biri bali byagamba ebya bomo osanga yandikusonyi kati boza Babi ayinza kukulaba atya ng'oli wali ku NUP oseka nga zi video ziri ku internet ogamba busajja we abadde alya bisiyaga mulimu zi video zi interview ezikyali nayo bwana Sanya jeziri ng'olemedde ku musajja mbu nno simanya ali bisexual mbu wadde yawasa okuwasa kawaanyi naye mbu simanya ali ebisiyaga ng'uwakanira ddala rasita nonkubadde waliwo abantu abagamba nti gamba kira ne waliwo obutukala kugamba nekino kikyenjogera utokimanyi buno Kampala internet eno togenda kuvaawo Kampala video ezaziraba tisuubi video ezaziraba family ya Bobi Wine bagane bonna video bajja ziraba nga gwolemeddeko kuba gwegala kusiiga kifaananyi kino nti nze njogera nali kyaliwa Bobi Wine kati mulina okunzikiriza tekigenda tambula bityo NUP eri bweti nti NUP kuyingira kwa bwerere ofuluma kwa bwerere njagala okutwala obubaka eri buli muntu yenna afiriminga bu video bano basome ba presenter maybe blogger oba weekozaakoza ka video mboli wankyukakyuka simanyi oli opposition nje kwakaze ekiri kimu tolina amaanyi gasinga g'abantu yenna akola bu video ng'oli eyo yenna adda ku kimotoka nawoza mbu NUP olina obusobozi okubeera ng'oyogera ekituufu n'okiteeka mu bantu naye tolowooza nti bw'onookyuka ojja kulekawo eddibu ddene Sanya tewasinga basajja mivule kwogera balinanga program bagitanga Eagles bino byemukola ne mugane ne muonoone ya ne mukoma muno musaba sibanyi baba basonyiwe mubanga abavaako embuzi tusobola kuddako virginity bagitwala dda tusobola kuddako gwe mpaayo omuntu Bobi Wine gwazziza nga badde yayocha olaba n'empuga yakusinga okusoma eyali abaddeko kolupu yagana okumuzza ate nga yamulonda kwani ngegwa kuzza kola kigwa badde agamba abaana be bagenda kukula balaba internet ng'ozogamba nti musiyasi yewe obugwa abantu ba NUP bosaba nti bakusonyiwe be bakugamba obyogere gwe omanyi wasubye gwe wasubye omumanyi tambula kubo gende eri ate ekisinga okunsesa lwaki ate bw'otunula mu kamera gwe banoonya baagala kutta wajja ewalo eyita NBS n'okola conference obudde bw'otula omu ng'okola conference wakitogenda egundi eri emagere n'ogamba Bobi Wine akuwa ekisonyi mukuru NUP gy'ogamba ne NUP okwaya Bobi Wine musajja muzibu nnyo ate musajja mugeze mu byayiseemu g'olimbwa nekyo ne group gye weegayirira nti NUP as a political party bali baagala nagitwala era yagimuguza bamuteekamu ebyo ebiboozi gwe byozoyogera kibalama nayogera kino enkeera nayogera kiri enkeera nayogera kino enkeera nayogera kiri enkeera era okwakkananga Bobi Wine ekibiina kyeddiza bali baagala kifeera ate nga yakigula gwe Bobi Wine ebintu byalabe gwe tonnabiraba ate Bobi Wine si mudongo mbu gwakuzinga Babi atunulira gwembwa yadde agamba omusajja w'embwa simanyi akwata akasoda akateka mu bubiina bw'abasajja nga gudda ku kitebe ekikulu ggwe nezo statement zoyogera ezo bw'oba oyagala kubeera wa NUP genda maaso ng'okola by'oyagala okukola by'olaba nti bituufu wali okola nga tonnasibwa tekikwetagisa genda ku NUP ng'ogenda mbu n'omaayuukirayo ozze ku mukulembeze w'abantu gwe wagamba mbu ali ebisiyaga tekulabe naye weekubya obufaananyi mb'owanise mbu tebansonyiye kiki kye tuba tugoberera ekyo mukulu sooka ssebo weewummuzeemu sooka weewummuzeemu kati bakuwadde eddiira ogenda otega obutwa toza Bobi Wine mudongazira okukwata mu ngalo gwe wanti bakuwadde eddiira ogenda otega obutwa mweyombyayombyamba ovuma fulufiga mwoyo ebyo twabiraba dda ne mujja twawagira kuko ku bwesigi ne waleeta omusajja we sebamuyita mama mbabazi natutegamu omusajja we nti bamukidinapping oba bamuyitanga twine ne tudda ku internet tumukwatibwako ekisa twine teyavaayo ku lasiti n'atuswaza tuwoza bulingi baka simanya atwine simanya teyakoma okko n'atuswaza mukulu ffe tulabye ebintu mu politics tubaddewo ekibisanja ne NUP najja
tulaba abantu bakozesa nga mmwe ate ekisinga okunyiza nti ate bakozesa abantu abali bamanyi ekituufu. Ng'oyagala okakasa nti nno lasita okubeera influential osobola kubeera influential ng'oli ku side info. Omuntu abeera influential ng'ali ku kituufu. Gwe buli lw'okyuka mu mbuto osobola kubeera influential. Ne baakulabudde bulabuzi basobe bamutabuliiki banno nti genda oli munno bamukoledde akaduuka oddeyo nti nawe Bobi Wine akukolera akaduuka mbu ateekere namba tukusonde nze sijja kukusondera. Era Bobi Wine n'akikola oba omuntu n'akikola mbu tumanyi bukusondera akayumba nze nja ku project nja gikuba. Project nja gikuba. Ate n'ekirala oyinza n'okuba oli ku beeti oli mu kulimba abantu obawuddiisa oti abantu nga mmwe tubamanyi kati ojja buli weefuula muno oli mu kola za apology mbwe NUP simanyi bwe kusonyiwe kumbe eno oli mu kukola ka beeti mbwagala bakwongere sente. Abantu abasinga bakola ebintu bino babawaddeyo obusenge teba beetaaga sente endala mbonga beefula nti tugenda kudda gye twava mbweno banyenye mu kikepe mu kikopo babongere ku sente. Mukulu Sanya gwe wante kankubulire kiyenji gavumenti tesobola kuwa sente zikukyusa bulamu mpayo gwe bali bawadde sente zimukyusa obulamu. Mpayo gwe bali bawadde sente nga zimukyusa obulamu aliwa gwe noonye babeera mu gavumenti nga bakyagireebeeta kababe bayimbi bakyaleebeeta paka today. Emyaka gye batandika nga balebeeta kati bakyagireebeeta kitegeeza tewali lunaku gavumenti bwerikwasa muntu ali sente ziizo zigenda kyusa obulamu teziriiyo. Nenze kyensuubira nti era oli mu kubanja oli mu kuddiisa bannankyukakyuka bakubeereko nti Sanya weeroka mu bbaka kumbe mbu oli musika babbala mu ssente mbu bakwongereyo ku ssente obanga nebbala mwali mukuwesa mulina zi project nene nnyo mwagala nti babaweyo ku kasente hati be mulimu musikiminga ssente omuli sente z'omuli wa musolo nga mwebuzaabuza mu nkomyeyo naye nkulabula babasajja mivule bonna gwe kwebeera buli muntu avumye Bobi Wine aliriddawo. Musajja mivule bwebeereko okukebiseera nga ayogeredda ku siima ne Bobi Wine tannayingira politics nga betuwuliriza bamirundi abo naye aliridda waliri yavaamu n'amanyi oyo bayita Museveni kati gwayokyezza n'okweca wandibadde wasirika lasita toyinza keera kuba kyane olimba ggwanga nti nfuna message z'okuntiisatiisa obadde ovi wakaawo obadde kugaani point okuve baakuyimbula obadde wakaawo obadde osona ebakazibo obeera mu famire yo gyova gwe nnyini n'ogenda n'okola obutambi kyogamba gwe ku magezi g'olina n'ebbanga ly'obadde mu kkomera ng'oba oyagala eddembe tomanyi kyakkola. Era olina kuyita ba NBC okubeera ng'oyisaamu obubaka. Tolina na simu fize nkozesa simu bagambe nkozesa professional camera. Omuntu gwe bagenda okuwamba tenagenda ku radio mbu agenda kunanya kamera zimanyi za TV zimanyi za okuyisaamu obubaka. Wekyo ogenze ku kitebe ekikulu bannanga bannankyukakyuka ndabula buli muntu yenna yeefuula nti wa kitalo nnyo nti ojja kubeera awo tubuzeebuze mukano okulonda kwa guno omwaka nti ojja kubeera awo nti olowooze mbuze njogedde nnyo mbuze nguze nnyo amafuta mbuze nyambadde nnyo akakoofiira. Bobi Wine si mudongo amanyi buli muntu addizikibwawo okuyingira NUP ga layisi ofuluma layisi genda teri muntu ali influential ng'avudde mu kibiina kya NUP tagenda kubeerayo obeera wakabi ng'oli mu bbo bw'oba awukanako kkone oba gasingula oba n'obakola ebyekiyayo oba owedde kati bakulimba ssebo mukulu Sanya genda osale embizizo oyinza okungamba gwe tolya nkaafu. Bobi Wine musiya zinga babi akulaba ng'odda ku butebe bwa NUP ng'otuula nga gamba omusajja wasokola obwo asimanya afokota obubina maama Bobi Wine waabo wakisa nnyo ngo kikyozza ekyo oyayina okuba nga atadde obutwa mu matu. Leave us alone, blood clot. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.